Abantu abakwatiddwa basangiddwa amaduuka gaabwe ng'okusinga kuliko Abapakistani, Abayindi, Abachina n'Omunigeria omu abadde alwanyisa abakungu ba minisitule y'ensonga z'omunda mu ggwanga. Omusasi waffe abasanze ku kitebe kya minisitule mu Kampala nga bakira bakubira bannaabwe amasimu okubabuulira ebibatuuseeko. Abafunye omukisa okuleeta paasipoota zaabwe zibadde ziraga nti bajja mu Uganda ng'abagenyi so nga abalala zibadde zaggwako dda. They give you visitors pass for 2 months. Visitors pass means you are supposed to be here on holiday. We find you in a shop, selling a shop, yet you are supposed to be for holiday. Etwogeddeko nabo naddala Abachina bategeeza nti bo bakolera Kenya wadde nga abakungu ba minisitule bagamba nti babasanze bakola mu maduuka nga bamanager. What's the name of your shop? Capital. Capital what? Capital. Capital. Yeah. That's where you're going. Yeah. Are you sure? I'm very sure. We have the company in Kenya, in Rwanda, in Uganda. I'm the one. Sometimes we are going to have a business trip to visit those kind of the countries because we have the local management. Akati we tugenze netusanga nga bano abali wano leero 27 bali wano mu bumenyi bw'amateeka tubasanze nga bakola nga tebalina mpapula zibakkiriza okukola netubaleeta wano tulabe ekyo kubakolera. Akulira okunoonyeza mu minisitule y'ensonga z'omunda mu ggwanga Simon Mundeyi ategeeza nti abadde banoonyezebwa abasinga bamenya amateeka okujja mu Uganda era nga bagenda kutikibwa bazibweyo okwaboobwe. Tugenda kubatwala mu prison mu police nga bwe tukola ku mpapula zaabwe tubaazeeyo ewaabwe tugenda kubafulumya ewaabwe baddeyo ewaabwe. Ronald Kakoza yakusakidde eggulire lino ku Lwabukedde TV.